Natela mbabuzako mikwano gyange mwasuze mutya mwebale kwekumira wano ku Progen Media Television gwatana bakusubscribe nga mwanatu nkusabye okikole mu bunnambiro kisobole okutusaako amawulire gaffe mu bujjuvu. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni kigambibwa nti ayagala mutabani wamanyikiddwa nga Muhoozi atasobola yadde okufuga ku bakyamaani bw'ekyalo okubeera pulezidenti w'eggwanga mu biseera ebijja mu maaso. Ebigambo bino byogerebwa era bikakasibwa General David Sejjusa. Kinajjukirwa nti General David Sejjusa mu 2013 eyali omukubiriza w'ensonga z'ebyamagezi yavaayo n'asitula enfuufu ng'agamba nti waliwo olukwe olugenda mu maaso mu kutta oba okusanyawo oyo yenna agezaako okutangira enteekateeka z'okufuula Muhoozi omukulembeze w'enkyamu. Era yagenda mu maaso n'akakasa nti omukulembeze w'eggwanga akoze kyonna ekisoboka okulaba nga mutabani we amuddira mu bigere. Era kino kyaviirako Sejjusa okunoonyerezebwako n'asalawo agendeko ebweru alabike nga obulamu bwe abutangira okubeera nti bubaako akabi konna akabutuukako. Ate yo Red Pepper ko ne Daily Monitor emikutu gino egyagezaako okufuluma ebyo Sejjusa bye yali ayogera gyo gyayimirizibwa okumala akaseera kubanga gyali ate giyiseewo we gyalikomye. Ate ye Muhoozi yavaayo n'ategeeza nti ebyogamba nti kitaawe ali mu nteekateeka za kubeera nti amufuula omukulembeze w'enkya byonna byonna si bituufu, wabula yavaayo n'akakasa nti pulojekiti yagezaako okulabika nti akola yakubeera nti eyimirizaawo abantu so si yakumuteekateeka kubeera nti afuuka omukulembeze w'eggwanga ow'enkya. Emabegakaawo General Sejjusa avuddeyo ng'ayitira ku mukutu mugatta abantu ogumanyikiddwa nga ogwa Facebook ng'ayogera nti omukulembeze w'eggwanga ali mu nteekateeka yakubeera nti afuula mutabani we nateera okubeera nti abeera omukulembeze w'eggwanga ow'enkya. Kino Sejjusa agamba nti Muhoozi tasobola yadde n'okufuga ekyalo ekimanyikiddwa nga Lwakituula ayinza atya okubeera nti ye mukulembeze w'eggwanga ow'enkya. Avuddeyo n'agamba bannayuganda babeere bulindaala kubanga ekikola kino omukulembeze w'eggwanga kyagezaako okukola okuteekateeka mutabani we mu bifo ebitali bimu ebisava okugeza nga kati ye Lieutenant General mu UPDF n'okubeera nti amuwa ebyo byonna ebitundu oba ebifo by'obusava bikakasiza ddala nti pulezidenti w'eggwanga ali mu nteekateeka ya kulaba nti mutabani we afuuka pulezidenti w'eggwanga ow'enkya. So akubiriza bannayuganda mwenna mubeere bulindwala kubanga mulinde kyonna ekigenda okuddirira. Mikwano gyange ekikwatagana ku nsonga eno nja kuba nkikutuusaako wano ku Progen Media Television tovaako.